Hello mothers in the house. How you doing? This is your girl Sauda with a brave inspiration and good advice from me, your girl. I'm here to remind you about a small thing, and this is it. And all of you are waiting for the girl to say what she wants to say out. But anyway, my main point is that yes, yes, yeah, I'm proud hustler. You should remember this. Sentence Katonda azituwozeeko buuzi, so we have to use it very careful nga tetuduulira batayina kitegeera. Katonda atuwozeeko, atuwadde alabe emitima gyaffe oba migabi oba emitima gyaffe gisobola okuba nga tusobola okuyamba abalala abali mu bwetaavu, because you know how it feels when you don't have any. Kitegeere. So oba ofunye akatono kagabane ne munno ate nga naawe weekulaga first woba okafunye sooka okakozesa nga ggwe, then oba omaze okakozesa nga ggwe yambako n'abalala kuko ofisizaawo akatono oyambeko n'abalala kuba eno ssente bannange mugenyi leero tugenda tugikola. Yes, we are struggling for it, we are hustling for it, we don't sleep, we work so much, we don't rest, you know. Akasente kano ketulina okuba nga tukalya n'abantu baffe abali around, oba yali mubi oba eki, muweeko ali ako akatono k'oba ofunye. Akantu ako akatono in case Mungu aliba akugyeko ssente ezo, abantu abo abamu, some of the people you helped balijja mu maaso go nga toyina, they will give you a hand, you know. Kitegeera. Ekirala, woba oli ku kyeyo ng'okola bambikola ng'omanyi nti okolerera obukadde bwo. In case Katonda akuwangazizza n'obeera nga oli mu bukadde bwo, oleme kubazaringa baana bo nga bakuze, abaana nga bakuze bakubira amasimu, gundi muwala wange mpayo sente bwe ziti, wogaana n'okola entondo. Bannange mukole sente nga mukolerera obukadde bwammwe. In case Allah akuwadde obulamu n'obeerawo, in case Allah akuwadde obulamu n'obeerawo nga you can put something on your table, something to eat. Totunuulira, saagala otunuulire nti nkolerera mwana wange, eka naawe weekolerere nga gwe. Kola ssente y'okubawo obuyumba bwo bw'abapakisa, in case okaddye busobola okuba ng'oggyamu ssente ezisobola okuyamba mu bukadde bwo, kubanga we tukaddiwa zino endwadde gino, emirimu gye mulaba gye tukola wano, endwadde tezinnatandika kusibukayo, naye we zisibukayo zigenda kusibukayo mu bukadde bwaffe. Tusitwagulinge n'ebyo ebirwadde ate nga we need medication. So zimbawo obuyumba bwo in case okaddye nga Mungu akusobozezza n'oba mulamu. Zimbawo obuyumba bwo bujjengamu ssente nga zisobola okutwala nezikukolera for medication. Oleme kubazaringa baana bo b'ozadde lwakubanga nti wabazaala. Nedda, mukolerere obukadde bwammwe, wadde n'abaana bammwe mubakolerera, naye mukolerere obukadde bwammwe. No one is going to work for you when you're old. Muleme kutawaanya bantu kubakolerako ntuntu. Salute, I sign out.